Yo, this is Rampant Killer already. Go amataba gakwegirisa anti enkuba ekyaganidde ddala okuba ng'ate essalako buli lukya etonnya naye nga kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okuba ng'ate mutumbudde ku PJ The News anka mbanirizaako nattera n'ennyongero bebaza gyonna gye mutussaako engalo eyo gye musinzidde. Entiisa yabuutikidde abantu mu paaka ya takisi enkadde mu Kampala. Omukyala yabadde agenza okweggama enkuba mu takisi emisana bwe yafiiriddemu, bwe batyo ababaddemu ne babuna emiwabo. Omukyala ono teyategerekeseko mannya era nga yabadde ku stage eyeggaba oba etwala abantu beggaba, ng'era okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Kamyawire yategeezezza nti omulambo gw'omukyala ono gwakutwalibwa mu ddwaliro e Mulago gwekebejjebwe ki ekyamuviiriddeko okufa nga bwe banoonya n'abantu be. So ng'ate era mukaddeke kamu bo abaali bagenda maaso okuba nga bakkakkanya akatale ka ssente bali ku ddembe gwe koomanyi ennyo nga Owino. Mu kiro ekyo battiramu omuntu mu butamanya era ng'ono omubiri gwe gwazuuliddwa enkeera bwe gutyo ne gutwalibwa ab'ebyokwerinda okuba ng'ate gwongera okwekebejjebwa. Omuntu yafiira awo, yeeyo mayiti gy'olaba sikambula awo, yeeyo mayiti yeeyo. Eyo mayiti bali mu jjijjayo. Awo olengera bayimiridde oyo asikambula oyo mayiti eri awo. Kuli wane wahamu hamu wamenya ebizimbe bitta abantu, amazzi we gayingira mu maduuka g'abantu. Yeyo embeera. Eyo embeera y'omuntu alika yayulise bufiififi tulakita yamukutte. Olwo olubuto ezo mbirizo ziraba ezo oba omutwe guli ludda wa kati balinako isa na gundi na mukono awo tegedde ekiki ekijja muyuze ekyo kina amaanyi kigenda namuuza mpozi ayole kuva wansi watakukumule wate. Bannayuganda wamu ne Bannakenya basigadde mu kusoberwa oluvannyuma lwa coincidence eguddewo mu nsi zino ebbiri ng'amataba mu ggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Uganda geerisa nkuuli, ate nga mu ggwanga erya Kenya we twogerera abantu abawera ddala 40+ be baakalusuulamu akaba. So ng'ate era mukaddeke kamu nabo akatale akamanyi ddala akamanyiddwa nga Uhuru Market bwe katyo kagenze maaso okuba ng'ate kakkakkanyizibwa ku ttaka, ng'era bwe walabye wano akatale ka Owino nga kagenda maaso okuba ng'ate kakkakkanyizibwa ku ttaka. Ekyo kiviiriddeko abantu bangi okwebuuza kijja kitya okuba nga bino byonna bibaddewo mu nsi zaffe ate era mukaddeke kamu eri nga bamenya Uhuru Market, eno nga bamenya Owino Market, eri nga amataba gatta abantu, eno amataba nga goonoona bizinesi z'abantu. Obwe bulamu mwe tuli essaawa eno. Weewaawo ebbanga enkuba lyegenda okumala ng'etonnya omwaka guno n'omwaka ogujja, bannakampala naddala abawangaalira mu bifo eby'enzigota boolekedde okulimala nga bakaaba olw'amataba kubanga mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026 okutuukira ddala ku 2027 gavumenti teyatadde ssente yonna ku kuzimba myala. Abamu ku bali mu kattu be bantu abawangaalira okumpi n'omwala gwa Nalukolongo nga bano basobeddwa ne mu kibira kubanga tebamanyi butya bwe bagenda kubanga ate babeerawo ng'amazzi gabayingira buli nkuba lwetonnye. John Kavanda ngono ye president wa Federation of Uganda Traders Association najiyite FUTA bwatyo avuddeyo nagenda maaso okuba ng'ate awooyawooya abasuubuzi abali mu nteekateeka ey'okuba ng'ate bateekawo olwekalakasa nga bano balwolekeza ku ofiisi ya Prime Minister w'eggwanga Robina Nabbanja. Entabwe eva ku ki? Amataba nga gamaze okuba ng'ate gasaanyaawo emmaali y'abasuubuzi baddukira oba beekubbira omulangiri omukulu Yoweri Kaguta Museveni era ono yagenda maaso okuba ng'ate asaba Nabbanja agende mu maaso okuba nga akwatagana
n'abo bekikwatako alaba abasuubuzi abaakosebwa babategeere basobole okuba nga ate babaliyirira mu mbeera gye baali balimu. Naye oluvannyuma lw'ebbanga nga lyekulungudde bamaze okubakebera bonna okubawandiisa okumanya maali yaabwe yayonooneka beetaaga kapito wammeka ebintu ne bisirika bwekye tebyaddamu kubanga ate binyegebwako. Kaakati abasuubuzi bano bazzeemu okuba nga ate batuula ne bagaa nti tugenda kuddamu okwekalakasa. Wetwogera pulezidenti waabwe Kabanda John avuddeyo n'abakkakkanya n'abagamba nti tebasalako ofisi ya Nabbanja kwekalakasa, wabula nga agali mu nkubo gagamba nti ono agezaako okubakkakkanya lwa nsonga nti yandiba nga yeekobana ne Nabbanja n'abanene abalala bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga ate babulankanya ensimbi zaabwe kubanga bukyanga Nabbanja abakyalira taddangamu kubanyega yadde ekintu kyonna, era nga obweraliikirivu bwaliko kati lwe lwekalakasa abasuubuzi lwe bategese kubanga ze ensimbi zaabaweebwa dda. So nga ate mu mbeera efaananako bwetyo ye omugagga Miss Kigundo ateereddwa ku kikaliriro nga bannansi abasinga obungi bamukiikidde ensingo gattako n'okumukolimira nga balabira ddala ebizu byonna ebyabatuukako babe bayitamu ye kazaala bulwa. Mumanya nti njagala omanya amagenda go kyamagenda gaffe ge magenda go hamu n'olunaku lw'olifahamu tukunaaza paka okubanga tolina nakantu kogendamu twogera ne tuyiwa amazzi mu kamade gafuluma eno mu lubuto okulaba byofulumya nga tolina nakamu kogendamu. Hamu duniya togenda gitwala hamu gwe musajja gwe togenda kukungula duniya. Mukyala Nabbanja lekeraawo obubbi oswazizza eggwanga lye nazaalamu abaana nazaala Banyolo. Nabbanja osusse Nabbanja watwala amabaati bagenda ganoonyereza nga wagamba maamawo simanya na mwana wo. Nabbanja sente z'abakyala twabadde eri mu kusiibulibwa owajati Namyalo okiwulira n'otwala ne batugamba sente z'abakyala obumbi bubiri n'otwala sente za covid bannange Nabbanja nze nakaaba amaziga kubanga we nawulira tebaziwadde Nabbanja ate nga abantu Abanyolo okuva edda nedda bayimirizangawo eggwanga. Nabbanja oswazizza eggwanga lyo. Nabbanja va mu bintu byaffe. Muzeeyi batakula abantu mikazi gw'oli munnaafuusi tokolera muzeeyi Nabbanja okolera lubuto lwo na baŋŋanda lwo. Nabbanja va mu bintu byaffe. Wakati mu nkuba efudemba Laddu yakubye omusomesa n'afiirawo bwe yabadde mu kibiina ng'asomesa ku ssomero erimanyiddwa nga Nakabale Care Academy Primary School mu disitulikiti y'e Mayuge. Omugenzi yamanyiddwa nga Kasaale Aramanvan ng'era yabadde asomesa abayizi ba kibiina kyakuna wabula ng'okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Slight Kayanja yagambye nti tewali muyizi yakoseddwa mu mbeera eno. Songa atera mu district eye Fort Poto entiise butikidde abantu. Omukuumi w'ekitongole ky'obwannannyini ekimanyiddwa nga Pinnacle Security Limited bwe yeekubye essasi eryamugye mu bulamu bw'ensi eno. Ate nga ye omuyimbi okuva mu ggwanga lya Amerika amanyiddwa nga Rihanna yawonedde watono ne famire ye okufiira mu nnyumba oluvannyuma lw'omukyalo ono okuvaayo bw'atyo n'asindira ennyumba ye amasasi agawererako ddala. Weewaawo omukyalo ono yakwatiddwa poliisi era nga yabuuziddwa ensonga lwaki yagenze maaso okuba nga ate akola ekikolwa kye yakoze ekyokulumba amaka ga Rihanna n'akuba amasasi ng'ali munda n'omwami we wamu n'abaana be bonna. Omukyalo ono n'ategeeza nti azenga afuna okulabisibwa nti Rihanna mulogo era nga mu nsi ey'omwoyo Rihanna abadde amukolako obutujjuso bw'atyo nga alindiridde olunaku Mukama lwali mulaga lwalina okugyawo Rihanna era nga lwabadde lwero n'asalawo kubanga ate akwate emmundu agende munage akole omulimu gwe ate gugwe bukolokolo. Weewaawo Rihanna teyakoseddwa n'abaana be kabeere omwami we kababeere ab'omu nju ye tewali wadde n'omu essasi gwe lyatuseeko naye ng'ennyumba yonna omukyala agirese agyomogoddemu ebituli ebiwerako ddala. Omuyimbi Rickman ali mu kutendereza Mukama byansuso oluvannyuma lw'okusimatuka okufiira mu mmotoka ye. Emmotoka eno yakutte omuliro yonna n'esebengeya neggwawo era nga ye ekyo kakati akiwerako obujulizi kubanga mwe yabadde atambulidde. Kyo ekitongole ky'amakomera kitaddewo ekirabo kya bukadde bwa nsimbi 10 eri oyo yenna anakiwa amawulire aganaabatuusa ate ku musirikale waakyo amanyiddwa nga Anguyo Moses avunaanibwa ogw'obutemu. Ono yagenda maaso okuba nga ate akuba abantu bana amasasi agaabattirawo era nga ku bano kwaliko abakulira ekitongole kino gattako n'abantu ba bulijjo.
byo ebyokweyimira munnakibiina wa NUP John Mary Sebufo byagudde butaka era nga bw'atyo yaddiziddwayo ku alimanda mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. So nga ate omukuramanyiddwa nga Muwanga Kivumbi olunaku olw'eggulu bw'atyo yaleeteddwa mu mbuga z'amateeka weewaawo abantu okuva e Butambala beeyiye ku makubo nga bakutte ebipande ebiraga obutali bumativu n'okusibwa kw'omukulu ono nga bategeeza nti bamulanga bwemage talina musango. So nga ate era ekyasinze okwewuunyisa abangi kwe kubanga ono yaleeteddwa n'abaana abato abali mu myaka 15, 16, 17 nga babavunaana ku misango gye gimu kwe bamuvunaana. You said you have one? 17. 17? When were you born? Tell us when you were born. Have you gone to school? You go to school? Which class are you? When did you start school? You remember when you started school? You won. Wadde nga go amagye g'eggwanga geegaana nti tewali bannansi batulugunyizibwa oba baatulugunyizibwa okuva mu kampeyina ze tukubye emabega, bo abamu ku abo abalina obuvune n'obukosefu bongedde okulajjana nga bwe basaba obuyambi. Naye mwogere ku nsi yammwe, mwogere gavumenti lyekula. Nyaba amannya go gwani? Nakibuuka Irene. Sinzira wa Muzeeyi Ddumba omugenzi Afande. Afande Ddumba yali owa poliisi ekyankwanzi. Omuyita otya? Wali omuyita otya? Jajjaawo. Kati waba kinganda sanze ozimbye wenna. Baatussa bubi mu kampeyini baatusiba. Babakwata ddi? Batukwata nga 15. Nga kwe kulonda Januari omwaka guno? Januari. Bakwatira wa? Kavule. Batulugunya batusuza amazzi batukuba ebiyiso ne batuta wa 15. Wa 14 Valentine we batuta. We baabata. Nekomawo bakanga mpulira bino kubadde gundi bubi. Nga babayisa bubi babakuba empiso, mulina ebiso bye babakuba? Tulina ebiso bye batukuba nga bikola biti nga amaanyi kati tuyana kulya lusazi zonna zituluma, tulina ebirwadde bingi. Kati singa obadde wakufuna akuyambako waliagadde kuyambako muki? Banifunidde omusawo nanekebejja buli kimu. Wetaaga bujjanjabi kwegamba. Wano wooli waliwo jjajja mukyala talina ssente sobola kujjanjaba? Jjajja talina ssente. Kale katugezeeko maama, ekinaabawo kyonna tujja kulaba nga tukwasaganya, nja kujja nkulabenga nkulambulenga.
Fena tukimanyi bulungi nnyo nti akawuka ka mukenenya keerisiza ddala Nkuuli mu disitulikiti ey'Embarara era nga bwe katyo keeyongeredde ddala okulinnya oluvannyuma lw'abo bekikwatako okuvaayo ne bafulumya lipoota nga bagamba nti abantu abasobodde okufuna akawuka kano mu mwaka gwa 2025 okuviira ddala mu January paka December mu disitulikiti y'Embarara bali abantu 1,678 so nga ate ku bano kuliko abaana abato abali wakati w'emyezi okutukira ddala ku myaka 14 abaana 42 ate nga abavubuka abali wakati w'emyaka 15 ku myaka 24 bali 448 so nga ate abakulu okutandika ku myaka 25 okutukira ddala ku myaka 39 bali 883 so nga ate abali mu myaka 4 n'okudda waggulu bali 305 so akawuka ne kalaga nti mu disitulikiti ey'Embarara keerisiza ddala Nkuuli. Ate nga bwe tuddako mu maka g'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya yo office ya Administrator General ekakasizza bannamwandu ba Muhammad Segirinya okuddukanya emmaali y'omugenzi kyokka nnyina wa Segirinya teyateekeddwa kwabo abalina okuddukanya ebintu bino nga kitegerekeseeko nti yagaana oluvannyuma lw'okuba nga ate yagaanibwa okussaako abo ye baawulira nti baayagala ayina ye be yali ayagala bateekebweko mu kuddukanya ebintu bino naye bwe baagaana batekako naye n'agaana okuba nga ate bamuteekako. Abantu bangi bavuddeyo n'endowooza zaabwe ku nsonga zino era ng'abamu bagambye bannamwandu nti mukyali bato lwaki temuddira abazzukulu ne mubalekera maama ne mumuleka mu bintu bya mutabani we n'abazzukulu ne mugenda ate mmwe ne mutandika obulamu obulala maama ne mujjanga kumulabako bulabi. Abantu bawa endowooza zaabwe naawe oli wa ddembe okuwa eyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulambalamba natera ntwala omukisa guno okutegeeza nti channel yaffe eya PG TikTok Vibes yesitegenda kubanga ateddamu kuweereza olw'ensonga ezimu era nga ogenda kubanga ate empeerezo ogifunira wano ngenda kubanga ngata 2 in 1 nga nkuwa ekya news anchor gye kigwera nga nkuwa ekya TikTok Vibes kakati gwe atalina vibe ya TikTok osobola okukoma wano ate ebisigadde bya TikTok n'obeera nga obirekera abo ababinyumirwa ngenda kubanga ate ntandika ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Chicken yeeyiyemu akamoto akapya jukira nti ono yaliko ku mukutu gwaffe guli ayogerwako nyonyonyonyo olw'ebyo ebize bibaawo. Anyways ono ng'ali wamu ne kyaliwe amanyiddwa nga Mama Jona bagenze maaso kubanga atebeeko baana ne baweereza oba ne basindika essaala eri abaami bonna abasuddewo obuvunaanyizibwa bwabwe nga bataata abatagala kuweerera baana abatagala kusooka kulabirira baana abeegaana abaana mu ngeri emu oba endala olw'ebyo byayitamu so nga ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior teyabadde musanyufu okulaba nga ate Chicken aleese jjajjaawe naye abeere nga ate abaako byannyonnyola ku nsonga za nnamba emu. Tange tata tugumbula abasajja bonna tugumbula abatalabira abaana abagenda nga bazaala bamansa bamalage eyambuya buli mukazi tebeekebeza tebafaayo tebawa abaana kyakulya tebafuddeeyo abaana bawe mu bukulu babaga tebabaagala kitange tata tugumbula kitange tugumbula abasajja bonna abatalabira abaana nambemu twagala tugumbulwe Chitange na tugumbula chitange tugumbula abasajja bonna abatalabira nambemu nsajja kyamwagala njagala taata wange lwaki oyagala affe talabirira ate wagambe kiba kisasalala bambi kinaze nti oyagala taata wo naye katembeka nakayimba njala okugumya mu mutima lwaka nakayimba kagamba nti nina omulungi
erinnya lye Yesu mwe namusanga Egologosa nino mulungi erinnya lye Yesu bwe namusanga Egologosa nyimbira Yesu eyamponya okumansa amagologosa haleluya Egologosa nyimbira Yesu eyandaga amazima Egologosa haleluya Egologosa nyimbira Yesu eyandaga Egologosa haleluya Egologosa nyimbira Yesu eyampa obuvunanyizibwe Mama Gologosa haleluya Egologosa teka uchoyagala awo nyimbira Yesu eyandaga kitange Mama Gologosa haleluya Egologosa nyimbira Yesu eyampa tata na negana Gologosa haleluya Egologosa nyimbira Yesu eyampa Chicken lekera oleta bajjajjabo mawulire. Stop it. Stop bringing your grandparents mawulire. Chicken lekera awo. Fe bizibu ya family ya mwete bitukwata kote twagala bimanya. Kwa buli family ine bizibu. No joyita jajjawo na mwandu kedo. Chicken. No joyita jajjawo. Iye namwandu kedo tugaye chicken tobayini yali ajjajjawo ate na chicken weddeko ku mpisa zo eri family yo ye family yo neto inza kutuma jjajjawo nomugati namwandu kedo lwiri kumanyira kwa nabachi chicken we itachi whom do you think you are oloza chicken we itachi oloza gwani Chicken okuvuga aka akamotoka ka Subaru ake milioni 45 techikuisa jajjawo na mwandu kedo mukwata aka kasimu ka iPhone 10 ake milioni 5 abantu zebaba obuwi techikuisa jajjawo na mwandu kedo Chicken fugo mu mwago control your loose mouse tuchimanyo ino bulumi ne justice ginonye mu bulungi ne nawulidde bubi nnyo mbujjajja wange mbuye namwandu kedo mbukubanga yali atunda kedo ebyo byonna byaki for what Chicken obutakanya bo buteke kutaatawo keep your disagreement to your father don't involve in your grandmother Chicken bajja kukyawo obulo ne bakuziika Chicken eri wammwe ewataatawo gye bakuziika wewali ekijja kyammwe Chicken bajja kukukyawa olaba eno Kampala gy'olaba buli omu alina gy'ava tokyerabiranga everybody has where they come from but yazirandi gwe yasaba oloza buli ttaka libeera kijja baga buli ayina ettaka akola ekijja oba mwakulirawa kati oba ono naye muganda oli muganda baga buli ayina ettaka akola ekijja musiru temumanyi temwagala kuyiga kyola emizimu gibasumbuwa bagenda bakolimira jajja wa Chicken yasobola okukolimira Chicken n'abulwa emirembe mu nsi muno ekyo kyonkubuulira mazima abantu bolina okwegendereza mu nsi n'asooka ye jjajjaawo owokubiri ye maamawo abo abantu ababiri begenderezenga in your life boogere jjajjaawo ayogera ekigambo ekyo n'ekiyinza okutambulirako obulamu bwo bwonna abantu babiri boolina okwegendereza mu nsi eno asooka ye maama wakuzaala oyo akuyinako obwannannyini n'emuggulu kyane Katonda yagaa nti maama wo ye Katonda wasooka kaye yakuleeta mu nsi yalina amaanyi agakuttira mu lubuto ffenna abali wano tuliwo lwa kisa ky'abamaama baffe baali basobola otuttira mu lubuto goloza abaana be basse abosoni bali bameka
kati owokubiri ye jjajjaawo wajjajjaawo ekitiibwa kuba ensiguko ya buli kimu. It's the beginning of everything. Jjajjaawo singa teyazaala maama wo bataatawo naawe tewandibaddewo. Munoonye emikisa. Ensi eno abantu mubeegomba bali bulungi baatereeza emikisa gyabwe. N'ekiki ntoyinza kuyita jjajjaawo Namwandu Keddo. You can't. Ekyo kyabadde kibi nnyo. So maama ate nga kanongira kubanga nkawunzika nabo ate abawagizi b'enkyukakyuka nga balina obubaka bwe baweereza abo abawagira gavumenti eri mu buyinza okuweereza mbadde pije natera nga nkujjukiza nti embeera singa eba ezze mu nteeko gwenna eyeetaza okubanga ate otambula okugenda mu nsi z'Abawarabu okwenoonyeza ku 10 mu kwanoonyaako ku namba zange zolengera ku screen ojja kubanga ate onfuna bulambalamba tusobola okubanga ate ensonga eyo tugikwasaganya nakugamba nti tukwasaganya ensonga za passport, ensonga z'ekisaawe, ensonga z'entambula y'ekisaawe byonna noonyako ojja kubanga ate onfuna mbadde pije ate kuumira mpeera sigale nga bankuumidde mubeere bulungi mweraba. Eno ngikoze sirina mu firuta njagala muntegeere bulungi abamu musinga kunvuma nnyindo yange eno ne mwerabira nti kano ke kabonero akandaga nti ndi mukazi Muganda. Ekintu kyenzudde abantu abawagira NRM muli banaku ku mitima. Newe muba nti nno muli mu kingi oba mufuna kingi era stiru musigala muli banaku ku mutima. Temuyina njawulo na mukama wammwe kuba singa mu 7 teyayina bunaku ku mutima. Singa Uganda tetunulanga bwetunula olwaleero. Singa mu 7 teyayina bunaku ku mutima. Singa amalwaliro amadagala gabeerayo. Singa ebitanda abakazi kubazaayira bibeerayo. Singa bu incubators bw'abaana abazaalibwa mu malwaliro mwebuli singa tebabateeka ku buki ku butebe buno bwa plastic. Singa abalwadde tebasharinga kitanda kyekimu n'abafudde. Singa amalwaliro agamu abalwadde tebasula nabbi mu malwaliro olw'okuba nti toyi yajjula. Singa enguudo za Kampala oba ne Uganda yonna tezifaanana nga bwe zifaanana tudde kuba Amini yazireka zifaanana bulungi ne Obote yazireka zifaanana bulungi nga Museveni batwala buyinza bwa ggwanga Uganda. Singa ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda, singa abaana baffe tebasomera mu ssubi, singa abaana baffe batuuka okubeera nga bakola ebibuuzo ebyakamalirizo tebatuula wansi ne bakola ekibuuzo ng'atudde mu nfuufu, singa Museveni teyalina bunaku ku mutima. Kati abawagira NRM 99% muli banaku ku mutima. Kati yono define mama okubeera nti nno iye ali mu Europe countries ng'ogyeko n'ekyokubeera mu Europe countries nti takolera organization wabula akolera ensi eyo ekitongole ekimu ekyensi eyo ekikuuma ddembe nga bw'agamba nti akola mu magye ga America. Tukitwale bwe tutyo nti ye ne bw'aba takoze omwezi ayina allowance gyafuna omwezi ajja kubeera mu nnyumba ye baleme kumugobamu. Naye era stiru olw'okuba obunaku bwe bumukulembera olw'okuba obunaku bubawunyako era stiru balulunkanira akatono akali badde kagasa millions z'abana Uganda abali ewaka nako ne bakalulunkanira. Yes, nkimanya abantu bangi nnyo abali mu Europe countries nga nze Russia asula wano mu ddungu oba ali mu ddungu mbasingo sula obulungi. Je bali bangi baganda bafa abasula ku streets. Je bali bangi baganda bafa abavaako mu Europe countries nga bavaako lwa drugs kubanga rent bills z'abayingira ngate n'emirimu tebayina neesanga nga agenze asazewo anywe drugs zimukube yerabire basula ku street. Bangi nnyo abali mu mbeera nga nzaali wano mu ddungu mbasinga okubeera mu mbeera ennungi nga nzaali mu ddungu akasente keefuna ku nkomekero y'omwezi kasinga akake ali mu Europe countries. Je bali bangi naye ate n'olaba ono the fine mama ye ayina ku mukisa Katonda gwe yateekako amafuta ge wonna engeri gye yamutambuzaamu n'atuuka awo waali ku ddala lyaliko
nti ate ye yasinga okubeera n'omutima ogw'obunaku kuba bo babaliza ku bannayuganda n'amanya nti engeri gye bawadde ba YouTuber bakasuku bilioni 5 nange kankose guno omukisa oba ne ka group ke jukira tosobola kwegatta na Nsereko dira Nsereko abba eri mukamawe ye abba ne mukamawe naye yebba ng'omuntu nga Nsereko ebyo byadiringiramu ndowooza ne batulaye batudde ne bamanya nti singa naffe tuleeta kineno tinno twagala bilioni 10 eza diaspora nsobola okugaziya ka project kange aka Define Mama Properties Limited. Ekyo kiba kitegeeza nti omuntu oli munaku nnyo kuba ne wezitaba ezo sente eyo step gye wakoze ekolebwa embassies. Newe tubanga tulina baganda baffe abali mu Europe kubanga nawulidde mu bye yasoose okwogera wana naagidde bantu bali mu Gulf busimanya abali mu Dubai simanya abali mu Saudi Arabia simanya abali mu Qatar wano tweyogerera abali mu ddungu tweyogerera abali mu Europe temutuwogerera temusobola kubeera nga muli mu mawanga mu nsi ze tuyita zisimanyi zinaggwano naye ate nga mutunuulira obukunkumuka obuli mu Uganda nga embase zammwe zo zeebase tosobola kukola mulimu gwa embase gwenga omuntu ne mukola kasako kammwe nga akababbi ngera wagambye akababbi mwe muzifune mwekulaakulanye kuba ye enkola y'abawagizi ba NRM nti obuzeebwa mmwe mutambula nabwo obuzeebwa mmwe obw'obunaku n'obubbi mutambula nabwo omuntu awagira NRM n'owoweekweka otya okumala emyaka wallahi omala n'ovaayo kuba omuntu awagira NRM abaako ekivundu nga ne weyeekuba perfume era amala ekivundu ekyo ne kisinga perfume amaanyi n'avaayo kati yono Define Mama mama we y'omu yali musaale nnyo ennansa n'okubeera nti ye yatwala abavubuka mu biseera bya campaign ewa Museveni ne badinawusinga NUP nti bavudde mu NUP basaze bazze mu NRM naye nga buli omu bamuwa emitwalo 5 ku 3 mama wono Define Mama tosobola kubeera muwagizi wa NRM noweekweka forever oba owunyako ekivundu ky'ekibi bwe ekivundu ky'ekibi n'owookikuba perfume etya kimala perfume ne kigisinga amaanyi kati perfume baagisinza amaanyi ya Fine Mama essaawa zino tosobola kugamba nti otawagira NRM kyovula nina akasajja ke nawulidde kali awo Sweden akananaagira tisi buli omuntu ayina kubeera ku saidi ya Kyagulanyi teri agambye nti buli muntu ayina kuba ku saidi ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi takibagambangako naye integeerayo byoyogera bye tupiikinga si buli ayogera wano ku social media ati awagira Kyagulanyi nate omuntu kyoyogera kye tupiikinga tosobola kujja n'ogamba mbuno otuyimirira ffenna ahe noyagala okukulembeza abantu abali mu Gulf azifu mu Gulf tetweyogera ffe mu Gulf tuli bangi nnyo abasobola okwekubira omudomo abali mu Europe mfe ku bizibu byammwe kwa bannammwe gye bali eyo nga bafuuka bamawube ng'enjaga yaboonoona lwa bizibu lwa biruzi bangi basulanga mbwa basula ku street wano ku ddunguze wange waneno wendi ekkata kizibu osanga omwana nga ali ku street nti yeebasaawo kizibu wano tewaliwo yeebaka ku street ku luguudo taliiwo naye aba NRM muwunyako evvumbe ly'obunaku buli wamu gye mulaga